Yes, nkwaniriza akadde kano gowina followinga Fadi TV UG. Fadi UG News KB TV UG ku Sanek RTV Uganda now. Naye nkwebaza. Naye nkugamba nti kiwakola kyamaanyi nnyo okubanga wasubscribing ate n'onyiga kale. Ekiri watches ne Becky kusanise kajja Abdul Sibyangu no iwaabwe naye ate nayo ndo byatabuse bulala. Mwaka 2026 yeba batatandise bulungi ku side yavamu naye nga Becky Choose ni Becky sekajja ono bakyamuyiga era nga information etambula akadde kano eraga nti yandibanga munnange yakwatiddwa sekajja Abdul yandibanga yakwatiddwa ku nsonga z'obutalabirira abaana nabagamba nti ebiseera ebisinga omuntu yenna ng'oli musajja abazaala abaana nga tobalabirira muntu wange giyinza okuwunya essaawa yonna ne bamala bakukwatako ebiseera ebisinga basinga badduka ene bamala bakwasaako etaano zaabwe abakuumaddembe kabaka aweddemu akati Sekajja yakwatiddwa information etambula ku social media jukira gye buvuddeko omabega omwaka ogwedde gwa 2025 ex we yadduka ewa Balamu ng'agala akaabira Balamu nti amuyambeko olw'ensonga nti Sekajja okuva lwe yagende wa Becky abaana yabeesamba takyafuna support okuva ewa Sekajja. Omukazi yagenda n'alajanira Balamu n'alajanira Balamu era ng'essaawa zino munnange omukyala ali mu maziga agatagambika naye nga yandibanga ayinza okufuna ku ssanyu olw'ensonga nti bw'abanga Sekajja yakwatiddwa nga information wetraininga ku mitimbagano egya social media kibategeeza munnange ateekeddwa okubanga atandika okubanga awa omukyala obuyambi oba si ekyo ayinza okukakkana nga abeddeyo mu kaduukulu olw'ensonga nti bayinza okumugamba nti londako kimu tukole endagaano nti omukyala ogenda kumuwa buli wiiki mitwalo oba 20 buli wiiki z'osobodde mitwalo 20 tuwandike mu ndagaano nga sapoti yaki y'abaana bwe kiba kikulemye sigalayo mu kaduukulu oba tukongere nayo tukutwala ebuzira kiri gy'oli ate bwe baba bakufulumiza ne bakuta n'ogenda bwe notatukiriza ntagaano eyo baba bajja kukutwala ate mu kukutwala basooka kusibayoko ebbanga nga lya myezi ng'ebiri ba mwezi nga gumu awo ne mulyoka muddamu okulowooza ku by'okuteesaganya okugyamu kali kubanga oyinza okulowooza nti oba n'abakutadde n'ogaana okusasula nti bajja kuddamu era bakwate bukwasi temukome ku by'okuteesaganya wuwa basooka kusibayo ebbanga nga lyeryo oleka bakugjayo ne muteesa akati no Sekajja gyandibanga munnange gyawunye dda nti naye manyi Sekajja omukazi amuwa obuyambi ne si Sekajja omukazi tamuwa buyambi mpaka nakakati okuva we bateesaganya ne Balamu Sekajja omukazi tamuwa buyambi. Becky jukira Becky restaurant ye ne Amiru ne bali muteekateeka kubanga bakola ki baagala okubanga munnange bagiteeka akatale okugitunda restaurant baagala kukola ki baagala kugitunda naye nga munnange awe tuli yongera okubanga ofollowinga Fadi TV UG Fadi UG News waliyo KB TV UG waliyo KRTV Uganda now ezo zonna YouTube channel zange zifollowing atojja kubanga ogisa kubanga yonna n'ekyamazima kyo mbawe n'ebyakabi mbawe n'amawulire agaba gatambula okukasula eggwanga lyattu Uganda ensonga za Becky ne Sekajja Abdul gyandibanga gyawunye dda Sekajja Abdul ensonga yali munnanga azitaza lubalaato yali abitaddemu okubalaata naye ng'ebintu byali bya ddala kaakati owa si byangu naye ng'awo wetuli Becky Sekajja Abdul ensonga awo we ziri naye nga tujja kuba tumanyawo gye bijja okuba nga bikomekera bineeno agwo just following subscribing onyige kade ebyalo bindekere nkwebaza ne gamba nti ne comment section weeryawo so kontera waka mu comment section tusigalenga on following bameta choza Becky osani Sekajja Abdul ansonga munnange azaki ansonga za kubanga Sekajja tawa abaana buyambi yandibanga essaawa munnange ali mu kaduukulu yakwatiddwa dda essaawa zino Becky ali mu maziga ali mu kutya okutagambika olw'ensonga nti munnange omwami ye yandibanga yakwatiddwa ate munnange olina okubanga munnange ovaayo ng'omaze kukkiriza
oba 30 omukazi gogenda okumuwa buli wiiki oba olina okugamuwa woosobeza babajja kukukwata bulambalamba ti bakuteekeyo oba myezi ng'ebiri oveeyo muddemu era muteesiganye buto nti 30 n'agamuwa oddemu ofulume bw'ogaana nga bakuza nga bakusibayo emyezi gyo nga giigyo oba 6 oba 4 bw'otyo bw'otyo mpaka basajja bangi tebawa abaana bakyala buyambi bebazaddemu abaana naye ebiseera nga bamu baba babawala naye babakwata muzaabwe bwe bati kati nga Ssekajja ono nga teweekwese bwe oba ogenda kukagwamu oba okaguddemu oba ogudde mu mbi nga yongera kubanga ofollowing nga tosubscribing onyiga kale bagita Fadi TV jimbe bazamwe n'abanfollowing namwe abasubscribing ne munyiga kale nti kyemwakola kyamaanyi okubanga mwagikumirako ne bagita Fadi TV japuleti simba nazo Becky Amaziiga Ssekajja mu kaduukulu si birungi ku side eyo yongera kubanga ofollowing butawa mukyala buyambi kikyalesa obuzibu ku side ya Ssekajja si birungi ku side eyo mube bulungi abali mu Qatar, Saudi Arabia, Oman, Uganda mbebaza nnyo